nzere papa n'ababone mwanyala baduda nye bamasa abesebeyi mwebale kunja abesebeyi asante sana banaye. Today is not my day. You know Seka Wandega, you are regional cars. Today is His Eminence's day. N'olwekyo tutandise okukeno wansi naffe twekolemu omulimu e Kampala teri muntu yava bweru n'ajja atukolera emirimu egisinga ffe bennyini na wano mu region ffe bennyini. N'olwekyo nsuubira nti ba regional assistant bannannyini bitebe ne ba district kadhi baabwe balina kuyambagana ku nsonga ez'okulaakulanya obusiraamu n'okuzimba obusiraamu mu bitundu bino n'okugatta obusiraamu. Kinaaba kibi okulaba district kadhi nga yazze emabega agamba tebimukwatako. District kadhi w'ekika ekyo alekulira entebe yange nga sinnamugoba, atayagala nkulaakulana. Ntandise okulaba ku listi zino mulimu ba district kadhi abalabika nti babirabwa bakuzannya. Kampala mukadde yali nsiko esingako na wano nga tusobola kuyitawo. Naye Allah n'atusaasira Kampala mukadde ekyo ekifo ekisingwa kati okulambulwa abalambuzi okuva ebweru mu Uganda yonna. Na wano nsiko yabadde nsiko bababuulidde najja wano ne tutambula omwo yali nsiko nnene. Nebaza regional assistant mwebala okukola omulimu ogwo okulabika nti watandise okulabika nti omuntu asobola okutuulawo. Barakallahu fikum. N'olwekyo nebaza regional assistant ono okubeera nti waliwo ebifo bibiri bye twali tulina okutandikirako. Twalina okutandika ne region ya Kampala tukole fundraising bweti n'egitya negamba nti tuneetegeka. Busoga ye yali eddako nenega nti tunaba kutereera bulungi mugira mulindako. Naye kwebaza okubeera nti wagamba nti mu ngeri yonna takbir tulina kutandika fundraising. Webala obutanswaza kubanga nze ndi wamono mu Eastern. Takbir. N'olwekyo bannange bwe tuba tuzze wano nga twagala okuzimba tukwataganire wamu, twagala ekifo kino kituuke kibeere ekifo nga kirungi. Akakiiko akateesiteesi tubeebaziza. Sijja kumala biseera ffenna tuzze wano ng'ekituleese kuzimba kizimbe pulaani singa bagiteeseyo kubanga waliwo impression gye baateeka ku Old Kampala eraga ekizimbe kya kalina nga kijja kumalawo emiliyoni 9 okutuuka ku 10 insha Allahu taala. N'olwekyo wano tuzze wano saayagadde kusitula bantu. Ekyo njagadde nkyogere leero. Nali njagadde pulezidenti w'eggwanga ajje naye saamuteeseeko kujjukiza nti njagala ojje nga ntya nti wano ensiko omuntu ajja kututwala ntuli serious. Bajja gamba nti abantu bano baagala tubatandiikirewo ekintu oba egimu tebakirowoozangako. Ekyo njagadde nkibuulire kati regional assistant ne ttiimu yo tinakigenderedde. Eno tugenda kulaunchinga fundraising. Bw'wanaabeerawo ekitandiikiddwako awo wetujja okusitula n'abalala bonna bajje batukwatireko. Nannyini mufu yagiraki kati ngenda kulaunchinga fundraising. Deputy wange andidde ekimuli ye n'alaunchinga n'awaayo emiliyoni eruwa weeri miliyoni emu atuwadde miliyoni emu ndowooza alaba ekintu bwakirenze nga sinagenda kuba district kadhi ab'ekitundu kino kubanga abo be bange regional assistant na districts meka 10 districts zine 10 waliwo omutemu ogwazisalirwa. Nja kuyita district kadhi omu ku omu ajje n'abantu benne mustemu ogwamusalirwa kikyaleese abala balyoke bagoberere. Nja kutuula nga amaze okulaba buli district kadhi kyakoze. Bannange tetuli mu kuzannya naddala nga ndi eno embaale
nzira mu District Kadhi atali ready okukolagana naffe entebe yange agireke bw'aba tayagala kuyamba busiraamu. Oyinza okugamba District Kadhi nti leeta busente butono mitwalo 40 buli bwe baasaba emitwalo 40 z'abalema eziteekateeka omukolo guno. N'olwekyo nja kuyita bu District Kadhi ajje wano. Buli muzigiti twagusalira ssente mitwalo 10 buli muzigiti. Ne tufuna embilioni 1,023 naye bangambye nti tuzakalabikako milioni 13 ziri mu kakiiko akateesiteesi. Twakkiriziganya nti buli ennoso ekwatibwako eteekebwe ku akaunti ya regions egyensobola okukyekinga. N'olwekyo ssente ezo tuzeetaaga zigende ku akaunti ya region. Nja kusaba statement nga mmanyi ssente ziri mu kifo kimu, si kakiiko. Abakakiiko muli DAAWAH akateesiteesi. Bannange temukwata ku nnoso eno embujirya nga temukkirizibwa, tujja kubasiba. Nzize wano nga ndika saagala kunyirizanyiriza, saagala mumpite bulungi nnyo kubanga endo tetulina kye twekoledde. Waliwo ba District Kadhi be baasaba nti baleete ssente zibeere nti zigira ki ziteekateeka omukolo. Abamu baasasulako, abamu tebaasasula. Abaasasula mwebale, abataasasula mujja kukinyonyola nga abasiraamu mwebali. N'omutemu ogwali gusuubirwa okusoloozebwa mu bantu. Uganda Muslim Supreme Council kati ngenda kulaunchinga ewaddeyo milioni 10 ku fundraising eno. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Bwe muba mwagala mabaati nga mutugamba, bwe muba mwagala matoffaali nga mutugamba, ne bwe mugamba nti muleete wano matoffaali mitwalo 10 ambiri mutwalo mulamba tujja galeeta, naye nga gali mu ssente ezo. Tetujja kubawa cash, twagala kuyiwa wano material. Ekyo njagadde mbabuulire. Mmwe mujja kubala bubazimbi ziweddeyo, naffe tumanye nti ziweddeyo. Oba mwetaaga mitayimbwa, tujja kuleeta mitayimbwa, naye nga biri mu mitwalo emeka. Oba busawo 200 byagwa sementi ezo milioni 6 ebulanga tuleetamu matoffaali tuteeka wano. Ekyo kye munaatugamba ne kutandika ne ku Monday tuyinza okutandika okikolako insha Allah taala. Nze ku bwange deputy wange agize ampadde level, naye mbadde nange nzize ne milioni 1 eri wano cash, naye nga siyinza kuwaayo milioni 1 nandyetaaze zeeyongereko. Ani ampagira zeeyongereko ireme kubeera milioni 1. Muyinza okulowooza nti nsaaga eziseera ziri wano. Eno milioni 1 anyongerako ayongereko. Waliwo omu ku basiraamu angambye ayongeddeko emitwalo 37. Aliwo Abdusalaam. Bwe muba mugamba nti mpayo milioni 1 ebeeremu, sijja kufaayo, naye mmwe mumanyi kaakati oba nze nange mbeera deputy mufti oba mbeera mufti. Zino dola 10 zirimu ssente meka gundi yiso Ssaabakaki? Mitwalo 37, milioni 4 mitwalo 37, ejo mitwalo 5 RDC we10 webale, mitwalo 10 Secretary General webale, awahijja mitwalo 10 eziwewa mufti RDC owa na misindwa mitwalo 5, finance mitwalo 5. Nze bino byonna byakuwagira mufti just regional assistant mitwalo 5. Mitwalo 5 tongi mitwalo 5. Tolaba nti kakati njagala ssente zange ezinagenda olaba kamera zino balina kye bagenda okusaakaanya bwe ziba busente nga butono. Mitwalo 5 Haji Hamdani omukulwa former DC Shaban Masjid Makka Magombe mitwalo 12,000. Ismaila Ndeba PS mitwalo 5. Sheikh Asante District Kadhi wetoro mitwalo 10. Gundi
Honorable Wafula mitwalo 2, Ausi wa Mimbi mitwalo 5, Mutabani Honorable Mbogo mitwalo 10. Baya mulete chikapu wala zirabika mu ngalo zitandise okuva. County Sheikh wa Mbale mitwalo 5, Chairman wa Abahaji mu Uganda mitwalo 5, MB2P Kibuku Mitoke sana MB2P kati ya atandikile mitwalo 2 Imamu Nuru Ugema mitwalo 2 Mamu Angwe Ugema Alea mbele mitwalo 2 Akumfali bifoma kandi we soroti mitwalo 10 Sirinji 10 This Muhammad Asheka Muke Haruna foma dike wafe atenuwa shura mitwalo 2 Kasalambi mitwalo 2 webale District Kadhi Utareja mitwalo 5 webale barakallahu fikum Dr. Hajati Rema Kakua mitwalo Tuliza Utareja mitwalo 3 webale Wanakwenda kwa ofisi ya Mufti Chairman LC3 na kwa town council atwende sindi kutano webale nyo Dawa ugisu mitwalo 2 Secretary Musese mitwalo Mwenye Assembly Buruda Kuruwa mitwalo 5 mitwalo 10 barakallahu fikum. Eyengo ye employinga more than 2000. Abana abatunda kabaragalawo kukubwa wa menvu ebinyebwa. His Eminence bwana abazimbye ekifo kino. Wano poloti za wano era abatana bakufuna wano poloti bwanguwe. Twamala okuzimba esente eno muladu nofunanga ne poloti wo. Kine kifo kyaba okulakulana. N'omuntu yasiikanga obuno obumayidawo naleetaawo yafunanga empiya. Yasumbanga obukabalagala nateekaawo ng'afuna empiya. Yakolanga kaakolera obupanikeki nateekaawo. Ab'obuyumba buno obuli awo era oyo mugamba akamalirize mangu abatasobola akanguze. Kubanga ako kati abantu bagenda akeyunira. Kino ekifo Mufti agenda akikulaakulanya. Asaba muliyo papa mwanyala kweza mwanyala nabi kwezere papa n'ababone mwanyala